Shamimu Malende alajanye baagala kumpa butwa ate Nuupu yeeganye. List ey'ekikwangala egamba nti list eri fake eyafulumiziddwa nti abo abaliko be baasaliddwawo okubeera nti bebabeera ba flag bearers tibebabeera bakwatira ekibiina fulaga mu kalulu ka 2026. Nuupu egambye nti eyo munnange yakikwangala sintuufu. iPod omusimbi gwamaze dda okuyiibwayo era ng'ebibiina ebigenda okugabana bimanyikiddwa ate nga ne Daniela Mukaka Million ataddeyo okusaba ayagala divorce. Magogo bannayuganda bamwambalidde olw'okusuza Uganda Cranes abazannyi okubasuza mu ka hotel akali cheap akalayisi era munnange Uganda Cranes okwesogga empaka zakyandi ku mutendera ogwa quarter final wetuuse yatandise dda munnange okubeera nga ate eyingira mu kukwata akasente era akasente kangi nnyo awo ku mutendera ogwo gwetuuseeko quarter final. Kale munnange bwentyo nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo teweerabira Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ejjanyi ku kyaki gwe wenna munnange ayagala okufuna aw'okusula nga apartment mulimu buli kimu gwe kiwandibadde munnange weetaaga. Hillside View Apartments we ziri nnyo wali ejjanyi ku kyaki nakugamba transport wabwereere wakasita obookinga nabo basobola okunona wonna wuli naddala okumpimpi ku airport obanga mu Kampala wano mu makkati bweyogerere Nansana Kiwatule bwe bityo kumpimpi awo basobola munnange okubeera nga bakunona ate nga amasannyalaze tegavaako. Kale maintenance palace nabo weebali nnyo bano balina solar systems eza buli kika kati bakubireko munnange bw'oba oyagala kwebuuza ku nsonga za solar. Waliwo omukyala ayitibwa Kyalimpa Rest Sarah ono yasudde oba yasuula ennangamuntu ye era ataddewo ekirabo kya mitwalo 10 gwe benna eyagironda oba agirina kirabo kya mitwalo 10 yagisuula eyo ku Ministry eya Internal Affairs ye Kyalimpa Rest Sarah agamba nti ajja gino nawooli n'emitwalo 10 agikukwase. Mukisa Transport Services we bali nnyo ku lw'entambula ennungi oyagala kutambuza mu Uganda wonna munnange wandyagadde okubeera nga otuuka aba Mukisa Transport Services basange ku 0741 9 3273 0741 9 3273. Dr. Waali ku birwadde munnange ebibasumbuwa Dr. Waali era ennamba yenjigaba wano munnange obanga oli mulwadde pressure sukaali n'ebirwadde ebirala mutima kansa kisinzira stage kikwali prostate Dr. Waali badde onona ennamba oba ogibuuza wano ku Uganda at large ku Justin nsaba nnamba nze njikuwe era tojja kubeera nga bejjusa. Timo Property Consultants gwe naayagala okugula ettaka ayagala okutunda ettaka ery'ekyapa ayagala okuzimbira ennyumba oba okugula ennyumba ewedde aba Timo Property Consultants Limited webali. Kakati munnange twolekedde tutandike endoza ku lisiti. Lisiti eno yafulumya omanyi kati obuzibu obuliwo Nuupu mu kwekengera vetting process yaayo nti singa bageza ne balaga amangu nti gundi ne gundi be bayiseewo kiyinza okuvaako obuzibu nti bino ebibiina ebirala ebyabampuuga n'abalala biba birindiridde tikati gwe basuula wali ffeeno gwe tuwa tutekewo competition. Kakali munnange Nuupu neesala amagezi era nga mu kuvetinga okuva ennaku z'omwezi nga 2 paka 27 kyokka ate okulangirira nti bano be bayiseewo kyovudde olaba kati nga bafulumiza lisiti ey'ekikwangala abantu era nsuubira okuba nga kampu emu eyafulumizza bwe nkitunuulira bwentyo bwe nkiraba kubanga eyafulumidde ku lisiti kiba kitegeeza nti tasobola kubeera nga yakoze lisiti eyo oolya naye September yadde bavetinze mu August naye ate mu September eyo babulayo ndowooza nga weeks 2 omuntu tasobola kubeera nga ate yeewa agenda okunominatingibwa nga independent Nuupu wegenda okulangirira ng'obudde buweddeyo
oba picking nomination papers. Kakati ekyo nekireetawo obunkenke obw'amaanyi ennyo, era obuzibu munnange ne bulabika. Kakati waliwo enkaayana oba olutalo, kubanga juzi baalabula naddala kampu eya Zahara Ruyirika, sipiika wali ku KCCM, ne Shamim Malende, nga waliwo enkaayana mu makkati awo. Waliwo enkaayana z'amaanyi nnyo ku nsonga y'ekifo kya Kampala Central Woman MP. Kakati bano bwe batyo ekifo kino Zahara Ruyirika akyetaaga era kigambibwa okuba nti bingi nnyo ebikoleddwa nkulaba nti ekifo kino oba oliawo akisigaza, ne Shamim Malende naye akisigaza mu ngeri efaanaganako bwetyo, era we wavudde ne Malende okwogera ku ky'okumuwa obutwa. Naye nga lisiti eyafulumye ng'eraga nti Malende n'Enyanzi n'abalala nti baamaze okubeera nga babadropinga. Nuupu evuddeyo nega nti lisiti eyo si ntuufu, eri fake. Naye nga lisiti eno bano babadde batulaga nga constituency boogera ku Kampala Central nga bagamba nti ayiseemu okusinziira ku lisiti eri fake. Nuupu gyeganye nga bagamba David Aloysius Rubongoya ayiseemu. Lubaga South nga bagamba nti Egwen Nasolo ayiseemu. Lubaga North nga bagamba Kawalya Abubeka. Makindye East Nyeko Derrick. Makindye West Musiri David. Nakawa East Waiswa Mufumbiro. Nakawa West Joe Senyonyi. Kawempe South Sembogo Roy. Kawempe North Nalukola Elias Katinga. Kawempe Kampala Woman MP nga bagamba nti Zahara Ruyirika. Kitegeeza Shamim Malende awo aba lisiti taliiko okusinziira ku lisiti eri fake. Nuupu gye yeeganye awo bwe tugenda ne Kawempe South kitegeeza nti n'Enyanzi naye babeera bamuwandudde ali eri. Muganda wange naye nuupu neevaayo negamba nti nedda, eyo lisiti nfu teriiyo, tetunaba kubeera nga tulangirira. Kakati ebyo bibadde bikyali awo already nga bwe tumanyi nti olutalo lw'amaanyi ennyo, era juzi Muwanga Kivumbi Deputy President wa Buganda yakakasizza n'abalabula enjuyi zombi naddala olwa Zahara Ruyirika ne Shamim Malende ti singa bongera maaso okubeera nga basika omuguwa kitegeeza bagenda kubeera disqualified, oba omu ku bo ajja kubeera disqualified singa banaakizuula nti ddala egy'okuteekawo obunkenke n'entalo gibakka mu vvi. Kakati Shamim Malende atugamba nti baagala kumpa butwa nga bwe baakola ku Seggirinya, nsobole okufa nve mu reesi. Shamim Malende munnange bw'atyo bw'agambye. Agamba nti abaagala omuwa obutwa ate bali mu kibiina kya Nuupu bennyini ekya Nuupu, nti bagezako kwagala kumuwa butwa bamugye mu reesi. Kakati munnange bino biwanvuyirivu, kubanga ono agamba nti Malende nga ye yatandika okubeera nga abeera suspicious, yatandika okwekengera nti emirundi egiwerako babadde nga bajja bamuwa amazzi naye nga bagasumuludde, era nananga okubeera nga akyewuunya. Awo yatandikira okubeera nga agamba nti kirabika waliwo ayagala okumpa obutwa, nga balemerako nti ganywe. Oli amuwa n'agamba ganywe, nywa ndaba otuuyanye, nywa mu mbeera efaanaganako bwetyo, ebbugumu likuli bubi, nywako honorable. Kati bw'atyo n'atandika okubeera nti ateebereza nti wayinza okuba waliwo ekitali kituufu. Kaakati munnange obukuubagano obuliwo wakati wa Malende ne Ruyirika bwe butyo munnange mu wiiki eziyise bubadde bw'amaanyi ennyo. Bonna baagala Kampala Woman MP, flaga bagyagala, bendera bagyagala. Kakati bagamba nti
already okusinziira ku Shamimu yagamba nti Zahara Luyirika abadde kwegamba ali desperate nnyo era ng'alina tactics obukodyo bungi nnyo bw'abadde akozesa omuli n'okubeera nti agezezaako nnyo okumatiza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amwekubako nti yasaanidde oli aveeko ne election management committee nayo nga agiri bubi kati bw'atyo ng'agamba nti alabika bw'atyo n'ayita we yandikomye era ng'agamba nti oba oli abaagala omuwa obutwa bava sayidi eri naye ebyo munnange nga bwe biri bwe tubyogera tewaliwo gwe tulumiriza nti wuuno naye nga bwe kiba kyogeddwa jjukira nti Seggirinya 2023 Seggirinya naye yakola allegation zifaanaganako bwe zityo n'agamba nti waliwo abaali baagala okubeera nga bamuwa obutwa afe mu ngeri etategeerekeka. Seggirinya yali akyogeddeko then ate oluvannyuma era n'akakasa nti baakola kye bamuwa obutwa. Kakati munnange nga bwe kiri bwonna mu bibiina byonna entalo zo zirabika ziri buli wamu tewaliwo ekibiina kyati kiri peaceful kiri awo kubanga muganda wange abantu bamalirivu nnyo. Kale muli obagamba nti tewali mukka watali muliro tewali mukka watali muliro kubaka kati bino bizzeko ate kati bizze ku tebo ani agaba akatwa ono kyayogera kituufu oba naye ayogera lwakubanga kale nga bwe nkugambye nti tewali nnyo kitugenda kubeera nga ate tusimbako nnyo oba gwe tusongamu nnyo nti wuuno gundi kubanga n'ayogera naye tetumanyi tanatuwa bukakafu nti ddala kikino kuba lwaki ayogera kati essaawa eno ebbanga lyonna abadde asirise lwaki tagamba nti waliwo ababadde baagala okumpa ne gundi yali agala okumpa amazzi nga masumulule emirundi egiwerako bw'atyo bw'agambye. Kale ebyo munnange biri awo naye nga lisiti yafulumye already nga bagezaako ndowooza oba oli awo kuba kati ekibiina kino ekya NUP kirina obuzibu bunene jjukira nti kirina ate pressure munda mu kyo mwennyini kati ate ne wabweru. Kale kwegamba muganda wange amagezi galina kuba mangi nnyo awo galina kuba mangi nnyo. Akati omusimbi sayidi eri ebibiina ebiri mu iPod byatandise dda okubeera nga byesunga kuba omusimbi mungi nnyo kati munnange gufulumiziddwa era nga munnange Ministry ya Finance Planning and Economic Development bamaze dda okufulumya omusimbi buli buwumbi 11 obuwumbi 11 n'emiliyoni 2.5 era nga zino munnange baziwadde dda akakiiko k'ebyokulonda Uganda Electoral Commission okusobola okubeera nga zisupporting activities eza Interparty Organization for Dialogue iPod. Kakati munnange tukimanyi bulungi nnyo nti ebibiina ebiri mu iPod byorede kati ebyasiisira bo bagamba tufi ekya National Resistance Movement kyo NRM, Forum for Democratic Change FDC, Democratic Party DP, Uganda People's Congress UPC, Justice Forum JEMA, abo bonna muganda wange akasimbi kamaze dda okubeera nga katuuka era bwe batyo bagenda kugabana NUP okukosa ne PFF bano bo bonna batukakasa nti baagala ssente ezo so nga ate munnange baatugamba juzi nti ensonga baali bakonsideringa okubeera nti ANT mukisha muntu yaba bakwatira bendera aba PFF ni bagenda okukizula nti bano balina ebigendererwa ebyeyunga ku iPod okulya akasente ako so nga ate munnange bo ekyo tebakikkiririzaamu. Kakati munnange akasente kamaze dda okubeera nkafuluma buli buwumbi 11 miliyoni 2.5 eyo era nga zo zigenda kubeera nga zigagabanibwa abasajja baffe nga owa JEMA onani akasente ko kamuli mu ngalo 5 yamaze dda okubeera nga akafunako ako gwe mulaba mawo okufiirawo akasente yamaze dda okubeera nga akafuna Nandala Mafaabi akasente yamaze dda okubeera nga akafuna ne General Museveni naye yamaze dda okubeera nga naye kennyini akeewa akafuna. Kakati munnange nga tumaze okubeera nga tuvaayo
tuyingireko mu nsonga z'obufumbo. Jose Chameleone wano Uganda tuyinza kugaa tumanyi Jose Chameleone era nga ensonga za mukulu tasobya bwezito munnange zirandidde ddala. Daniela kigambibwa okuba nti yamaze dde okubeera nga afayiringa divorce okwawukana ne Jose Chameleone, naye nti ayagala ne ku bintu ayagala ne ku bisepiki n'amasowaani abyagala. Kakati munnange kumpi myaka 5 kati Jose Chameleone ne Daniela babadde munnange be batyo tebali makambugo, era nga teri asemberera munne kiri awo nga bali mu keeping a social distance. Kakati wanga beetadde mu karantini mu mbiri efaanagana ku bwetyo. Chameleone abeera Kampala wano ate mukyala we Daniela nga abeera mu United States of America. Ye kennyini gye yakola ki gye yabatwala, ensonga zatandikira mu Abba kubeera nti nno yali awuze afunye scholarship bwe bityo. Chameleone abinnyonnyola lumu yali awo obujulizi oba mu kyaki ya Bugembe. Kati munnange bigenda okwanfoldinga nga Daniela alaga obutali bumativu era alaga engeri gye yabonaabonamu era nga anenya nnyo nyazaala we okubeera nti munnange tagamba ku batabani we. Mujjukira wizo bwe yakuba Sandra Teta n'avaayo era n'ayogera ku nsonga eyo era nga munnange kiraga nti yalinga akubwa era nga baga Chameleone mukubi, so nga ate n'omwana Abba naye yatukakasa naye kennyini ne kitaawe naye yamutulugunyanga ate yatulugunyanga maama we ng'alaba. Kugamba ebintu bingi nnyo ebyaliwo mu makkati awo era ng'obufumbo bwe bubeera. Kakati bw'atyo nga Daniela atukakasa ati naye kennyini yagumiikiriza domestic violence, bamukolako effujjo itagambika. Kale ng'alojja nti mu mikono gya Chameleone munaye wali ku Lion Island muganda wange tebyali byangu yadde n'akamu. Omusajja nti abukako waya n'akuba era abantu bagamba nti ng'akakuba ne kakoggera ddala kakazi kattu. Kakati munnange kati reports zino zivuddeyo nga ziraga nti Daniela ati bw'atyo ayagala kati akifuule official. Ayagala munnange ate kukwata nnamba ndala kunyiga next. Yanyiga dda next, by the way yanyiga dda next, era kakati awo ayagala baawukane n'ono eri atukuze obufumbo. Kakati munnange ng'ayise mu balooya be Daniela bw'atyo yayisizza okusaba kwe, ayagala divorce wano mu High Court eya Uganda gye kuli kwateereddwayo dda, era nga yagamba takyali interested mu wayase wa Chameleone, takyayagala. Kakati Daniela mu USA era nga apulaninga munnange kubeera nti ate agenda mu church ate munnange mu bufumbo obulala tasobola kubukola bakutuukiriza ekyo ate nga akyali mu bufumbo ne Chameleone. Kale ayina okwawukana naye. Kati Daniela bw'atyo munne n'asaba abalooya be okubeera nga basiikinga an order for division of property at whatever time her petition succeeds. Ayagala n'ebintu bagabane afuneko ku bintu. Kale munnange bano baafumbirigano Chameleone ne Daniela embaga yali y'amaanyi. Baliko ne helicopter kyenzijukira 28 waliye mutungo bbiina. Bazaala abaana 5, abalenzi 3 n'abawala 2. Abaana babalina Daniela yabalina gyali mu America, naye abantu bagamba nti talina kye yajja nakyo. Nti ennaku zino abakyala baagala bya bugagga by'abasajja, nti baagala baawukane. Katulina abaana 5 mugenda kugabana ki? Funa bufunyi divorce yogende ofumbire omusajja omulala, era nga beewuunya kati ku baana 5 ate okyagala bufumbo. Akyali muwala muto. Kakati ate abeereyo wekka, kisinziira ani agenda okumuwasa, oba ye tayagala wa abaana 5 oba ayagala wa 5. Kubanga nekyoze ne Becky mulabe ennaku zino naye afuuse ekirala. Mukazi afuuse ekirala kyoze ne Becky, naye bbaawe
ate Balamu yamuyise mbu ali kugwa defilement oli alina gwe yasuulawo w'abaana babiri bwe yamuzaalamu ng'alina emyaka 16 kakati ate n'ayongera omuzaalamu omulala kati abasuddewo kale ogwa defilement guli awo nene ogw'okusuulawo guli awo Chosen Becky ali eno w'abaana ndowooza bana kati kitegeeza ate yo n'aba alina abaana kubanga bw'otwala omukyala ng'alina abaana kitegeeza n'abaana nabo ogenda kubalabirira kati ku myaka egyo myaka emito famire y'abantu 6 kati naye oba oli awo ate bazaaleyo ba 2 7 8 oba 10 kuba Chosen Becky yagamba ye munnange muzaazi kyeyeekakasa nti ye muzaazi naye kyeyeekola ku mutimbagano muganda wange nti omusajja nze mulina bannange beera na musajja wo teri amwetaaga oba ayagala mutwalo kuleka mpozi oli gwe yasuulawo ye mukazi watwali eyo mukazi wataliigwa amaziga g'ogamba ge wavaamu ate oli ge yazzeemu kale munnange ensonga ziri awo oba dictator abeera agenda awaseemu oli agenda awaseemu oli naye benkana evvumbe kakati munnange bwe tuvaayo Uganda Cranes abantu batandise dde okubeera nga beemulugunya ku magogo FUFA president nga bagamba nti bano bayitirizza nnyo okukijjanya abazannyi nti babasuuza mu kahoteri akali chiipu ennyo naye nga mumanyi okufissa wano okufissa nga kungi kufissa kungi kakati kahoteri kali Kisaasa eyo era nga okusinziira ku magogo yagamba mbu kali perfect mbu kekasaanidde abazannyi okubeera nga basuulamu kakati munange naye ate mujjukire nti Uganda Cranes yali egenzeeko wabweru mujjukira mu biseera byaba George Weah yasanga ttiimu ya Uganda nga bali ku kisaawe bebasaawo n'abajjawo n'abatwala n'abakoja abasuza hoteri ez'ebbeeyi nga eno gavumenti yaffe eri eno naye nga abaana bali ku kisaawe bebasa eyo naye ffe eno nga tetumanyi kati bamagogo bano si bangu abantu bagamba nti yali badde abivaako FUFA president oba president n'abulekera omuntu omulala Katonda yagamba nti ekisooka nti ekifo ekyo kyekisaanidde abafufa bagamba kyekisaanidde era nga eddoboozi okuva eri FUFA president Magogo nga defendinga okusalawo kwa Uganda Cranes okubeera nga esula kwa hoteri ako akasangibwa Kisaasa eyo munnange yagamba nti ekisooka abazanyi tebetaaga kusula mu kibuga wantu wali congested bagala mbu abantu abasirifu babeere calm mukakati okusobola okutuuka ku mbeera eyo babaita balina okwadjustinga customizinga mbukusinziira ku match yasooka nze ngamba baali bababonereza South Africa Algeria emaze okubeera ng'etukuba 3-0 ne babajjayo eno gye baali basuula ne babateeka eri mubeera eyo kaakati mbwagamba bwe baali balina okubeera nga babateeka mu kifo ekisirifu tuli mu mpaka za CHAN 2024 tournament gye tulimu naye okusinziira ku biriwo bagamba General Museveni yabawa biliyoni 2 ze yawa General Museveni era nga zino zibalirirwa yabawa biliyoni 2 oba ne miliyoni nga 2 ze yabawa General Museveni naye simanyi ezo abasajja bano manyi balina enjogera egamba abaana tembawa sente nyingi bajja kwonooneka kati bo be beetaaga sente okitegeera kugamba tiimu bagikozesanga bono gamba nti obwo bwana bwa nassale ati mbawa temukola mugenda kuboonoona bwe batyo bwe bakola bano agasajja kati nga gali ya sente kati oba ku ezo bano baababwako mmeka teri amanyi oba nazo baatugamba kabaka kwe bapangisa oba kwe bakola ki kubanga tebanzaga nti FUFA yali erinze ezo okuva eri General Museveni mbu basooke bakole ku bizibu byabwe
sente baaze bawangaza ttiimu naye ndowooza tetumanyi kale kigenda mu maaso byonna tulina okubeera nga tubimanya obuwumbi obwo bubiri Museveni yakabubawa babukozeemu ki naye nga munnange ebyomupiira bwe biri nti wane Uganda buli fufa president yeefuula ekirala kati Magogo ekintu kye yamala dda okukinyweza kuviira ddala wali wa sipiika ate sipiika ayogera butereevu ne General Museveni kakati awo nituba nendaga n'omwami wange saagala kumunyegenya sigenda kumunyegenya olwo General Museveni akkiriza sijja kumunyegenya sijja tofaayo kasita gwe okola buli kakati munnange Uganda Cranes weeri ku mutendera gwa quarter final yamaze dde okubeera nga munnange eyingira mu kasente kakati awo akasente buli ttiimu etuuka bwefuna akasente era kati weeri yamaze dde okufuna akawumbi kamu n'obukadde obuweerera ddala 700 Uganda Cranes weeri ku mutendera ogwo okuzanya ne Senegal nayo kitegeeza nayo nga twogera mu ze Uganda already ze baafunye kakati olwo abasajja bano singa bakuba Senegal ne bagenda ku semi-finals aba Uganda Cranes kitegeeza nti bagenda kuba kati ate bayingidde obuwumbi 2 n'obukadde 860 eyo kati olwo ate singa bagenda ku final Uganda Cranes kati ng'etuusa awo kitegeeza eba egenda kuwangula singa eba ewangudde finals eba egenda kufuna obuwumbi 12 emitwalo nga 4 eze Uganda ate singa ekwata ekyokubiri eba egenda kufuna obuwumbi 5 n'obukadde 730 eyo Uganda Cranes eba egenda okubeera nga efuna naye kati weeri olwedde akawumbi kamu n'emiliyoni nga 7 olwedde weeziri zo amaze dde okubeera nga bazeezibika jjukira nti General Museveni nga benkutegeezezza nti kyajje abawe obuwumbi 2 n'obukadde 4 General Museveni bwe baakuba Niger ne Guinea ezo n'azibawa naye tetumanyi zo zaatuuka oba pakiri yaabwe nakyo abaana baafunako mmeka oba kati ate ze zisolovinga ebizibu ne okubalwa enkoko temulya nkoko temukola muti temunywa amazzi ga mineral water temwawona ag'ekikumi agakaveera bwe kityo wano Uganda nti munange w'ebintu bibiri naye olwedde bali mu kasente naye baani abali mu kasente abaana banaafuna akasente ako oba mekati bano ffe wano tetumanyi naye nga katusuubire munnange oba oli awo singa tubuukawo awo ne tugenda ku semi-finals already akasente ate era tusabe tuwangule ate tugende ku final ne tuwangula final nagamba eyinza okubaawo wakati pakati ensi kati Uganda Cranes ng'eri wali ebbali ffenna gye tugisabira etuukewo naye nsuubira okuba nga Algeria ne Sudan ezo ensi ebbiri ezo muzitunuulira awo kwezi 3 Uganda Cranes Algeria ne Sudan katulinde tulabe